wa mu Isiraeli ate eddiini evalo Malome liitale ate nga be bapanga ne Bible Abaroma be bapanga ne Bible ne bagiteeka wamu ne bagiorganizinga n'okukkiriza kino kigenda beera bwe kino kigenda beera bwe kibe bagipanga omanyi Constantine nti be bapanga Bible ne bakkiriza nti okay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ebyo bintu byonna biri mu bitabo actually history abantu abasinga tebabisoma abantu basoma Bible naye tebasoma Bible history kati epasikola boti ati nze nine bintu mbembuuza era nayo era ensi teetaaga abantu nga ffe ensi yeetaaga ndiga ensi yeetaaga ndiga yanga nze serunkuuma naye sebo siri ndiga ogenda nganze segera ali mungamba ndi nno kati bwanga bawandiika ebbaluwa gye bawandiikira Pawulo mutume ng'agitwala Abebulaniya kati abokusala amalodi ebeetukwatirako wa naati ye point eyo yali ayogera n'oyo yali ayogera n'Ebebulaniya gwe oli mu Ebulaniya segedde bana ffe tuna story ya kintu n'ennambi kati kintu n'ennambi naffe tusange ng'abantu bagisoma ate nayo tetuli sure oba yaddala tetuli sure ngwadde example nti kale naffe tulina amanya gaffe agatukwatako kintu n'ennambi okitegedde naffe ne kale naffe osange nga abantu balina gye basinza bannaye mwoyo wa kintu wasse mwoyo wa nnambi wasse kubanga eddiini eyo yava mu Buganda nze sigaana muntu kukkiriza mu kyakkiririzaamu nange nzikiriza mu Katonda oba okitegeera obuzibavumirira nnyo ate ffe naye siri munnaddiini nzikiriza mu Katonda naye siri munnaddiini era ndi mukkiriza siri munnaddiini nange ndi mukkiriza division yawedde emirimu kutandika kulaba nti omuprotestanti tategeera kusinga mukatuliki omukatuliki tasinga mulokole kutegeera buli omu alwana kuzzawe naye nga kyenjagala tukkirize Kimenke ne Epasi eggulu gye liri eggulu waliraba kubanga eggulu liri wano abasiraamu si gye bayita jana paradise afterlife ejjana lulimi Luwalabu n'omulugwala taluyita ggulu naye n'olulimi lwe oba omunyankolere okategedde kakitegeeza nti n'olulimi buli omu gyasiba tusidya kyekimu kyeggulu gye liri saidi wa ati omala kufa Kimenke tosobola laba ggulu ng'oli mulamu kati awo sigaze eggulu lyo agira lisigaza okimanyi nti nno kankoyo example emu ekyobutonzi kiri bwe kiti kino kikya butonzi okimanyi ne oba oyogera oluzungu tosobola kuloota mu luzungu oloota mu lulimi lwo okikkirize kati abazungu baloota mu ki ng'oli Muganda sooka weerabireko example oli Muganda oloota mu Luganda n'omuzungu aloota mu luzungu kati wali olabyeko n'omuntu ng'oba afudde ne bamuziika n'ajja n'agamba gye mwanziika saagalayo bannaaye mujje muntwale we nabagamba okunziika omuntu n'akola ensasage ku kika era ne bamutwala ku malaalo g'ewaabwe olabyeyo omufu akola ensasage n'agamba ati nno bannange eno tuli eno mu ggulu naye bamalayika era omuntu anyumya by'emagombe yafa lwaki abalwanira ettaka amazzi gampitamu bannange amazzi gampitamu tagama Kimenke ninasaba jenge no banyumize ya Bible tetusobola laba Katonda mu fomati yaffe kanyumyeyo katono Kimenke mujoke namwe munziremu Katonda tusobola mulaba mu fomati yaffe ng'abantu Moses yalaba Katonda n'akaddiwa emyaka aga ali sola mulaba nga Katonda mu kifaananyi kye okimanyi n'embwa ziro za Katonda naye embwa okubeera Katonda ali powerful Moses yalaba Katonda n'akaddiwa Kimenke era yakaddiirawo sange embwa zisinza Katonda waabwe Katonda waazo sembwa era nga zebata Katonda sembwa ozitonda nga teziringa muntu okitegeera ebyennyanja byebazaala batutolera ebyennyanja bimanyi ennyanja y'ensi era biseeka bigamba laba nnono eba nti n'embwa zizoba zitoba nga ffe embwa kisoboka
So katowa tumanyi kuzirowooza tetumanyi kyeziraba tetumanyi era ngawesi wazatele mwana kama ikatira bembwe choga nazo situzolea kachoga mono zobula mubuzirume laye kati fetudde ntweluma n'ogula emmotoka ne bagikuseera n'ogweta kasi manyozi mbentu embwa negala banene embwa nze nesulita bwe osegedde ebibakayanya bitono nnyo kama katoga kyekyo Bruno tetuyina kyetumanyi ife twefuula abamanyi nze nkubuulira abasinga ku ffe tetuyina kyetumanyi nja namba esinga tena kyemanya ate ebiseera ebisinga omuntu akwetawo emboozi oba polisi emboozi eyo n'akufuga obulungi Kimeke kankubuuzi bakubatiza bambatizaako mu buto kitegeeza muzeeyi we yali alina eddiini lyakkiririzaamu nze ne mama wange mukatuliki nnyo 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 alina sapule naye musekera buli lunaku mina omusanga asoma sapule naawe bambatiza oyo Bruno akimanyi mama wange musumba oyo kennyini akimanyi mama wange musumba kakati gwe epasi tolina nakunkaayanya katulira nange nina ango yange nina kutambulira ku buli kimu kati Bruno kolaba oti nze mwennyini agamba bineeno nali mbaddeko awo ng'obulamu bunnuma naye nga ndowooza Katonda yannuma nasaba nasaba era nga mbera ne baboyi bange bagulumamu ng'ate nabagulumamu abo balaba nesimu atuku segundi Bruno muteekeko esimu diwano mudoya sindise bipasti naye genda okwezuula nti ebyali binnuma birala nnyo 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 neŋŋamba wakwekirungi nebaza Katonda okwebuusa nga obudde bukyali waliwo bakiraba nga bakaddi mugamba asindike invite muteekeko wano kuba abali wano kozwali esimu weereza invite nkuteekeko kati kuba bano abantu abali wansi wano invite sebo kyogera kimakinga sense olaba Katonda yatuteeka wano naye Katonda yatuteeka wano n'atulekera ebintu tuffe kati tweyiye cause blood olaba omuntu akutte akaana akato n'asigala nga ali ku nsi kuno paka waweza emyaka 7 naye nga gwe bw'omusinga wamukutteko mwadde mumuttirawo gwoza lwaki Katonda batamuttirawo nga tannabakikola lwaki tafiirawo oyo omuntu n'atakwata mwana oba ensi eyina engeri gyeyina otambulamu ekola byeyina okukola naffe tuyina bye tuyina okukola naye tetugitegeera nnyo ate ne Katonda tetumumanyi twagala mumanya ani Bruno waliwo ono muzeeyi abeera luweero omukyalo bamwita muzeeyi Magala mumumanyi mutera obulaba vidiyo ze mumanyi oyo agulirira nnyo ebintu by'abaana simanya biki baana bange bawala bange mumanyi yonna ne ku ddiini muzeeyi oyo akulaga teyasoma ate nga kitoofu teyasoma kuba akulaga ekitabo tena kyakyagala ayina amagezi mangi okitegedde okategedde ayina akantu kayogera era muzeeyi otegedde kati muzeeyi oyo ekyamazima otambuna oneegeziwaza omusajja yansukkako nze mu nsi nali noonya omuntu gwe nsobola otegeera nga ye nange ne ngamba neegomba omuntu ono naye muzeeyi Magala levo ndalamu ayina perspective ye ku bulamu ndala nnyo kati teyasoma naye akikkiriza naye fena tukimanyi oba yegamba wakyakubi naye baaba alina akantu kayagamba n'agamba bayibuli egamba olubereberye Katonda yatonda eggulu ensi ekiro n'emisana neki nama n'akugamba tisa nti mu nsi Katonda teyalimu yekka nembuuza ate nagamba nti kati bwe yali abikola kitegeeza waliwo yali amulaba toyinza kukola bintu byo bwotyo hano mane wennyonnyolako kubanga tukakubuuze aliye singa oli mu nju eyo ng'oli mu studio awo wekka nga temuli kamera n'obaako byokola mu studio naye nga tebyetaganya kintu kyonna tewuli akirabye sigwalina otunnyonnyola gwe kennyini nze no mbalina obbannyonnyola naye ate omuntu atabadde mu studio atugamba atya kati emboozi yennyikiriza ntya nze nga bagonza
Anti kuba yaligambye awolobere nze Katonda n'enkola omuliro naye bagamba awo Katonda n'akola omuliro segeza alo yali amulaba. Tula ko wali yamutega kamera. Kati nibagamba ku story ya Kitune Nambi nibagamba mbono kintu ye first Muganda kale vyatu kimanyi. Naye ate Nambi ina tate bamuyita Ggulu ate nga ne Ggulu Muganda ate mukulu ku kintu. Kati aba ategeeza ati. Kati ogata mu stories zino nogamba nno wano. Nesi muwandika wano wansi kugatteko kubanga oganye okuweereza invite. Oganye n'okuwandiika kati ate kugatteko. Abantu bangi abalaba ebintu bino abakkiriza obukkiriza nga naye tebatunuddeemu kirungi nnyo tunulamu nga tonnakkiriza. Ne Katonda gyali bannange. Katonda gyali. Oli awakanye ne just emboze mugoberera gye musiiga emboze sigirwa Katonda. Emboze yaabwe. Chohaba emboze yemu lwaki jukanze nebuusa emboze gye musiiga Katonda nga musiiga emboze mbi ku sitaani tukane nga ba sitaani muwaira wabwerere ne muwagira. Sitaani yali naye mwana wa Katonda yava mu. Naye n'ajeema. Storati wajulira yajeema yagala owamba taata we. Yajeema kola kyogamba gwe kumanyika Katonda kyogamba owamba Katonda. Ati zeze story gyensoma Kimeke. Si eyo story entuufu bannange baganda ba. Musomi twasitegeeza ali ulira kyakigala ne sitaani wa amaanyi kati gogamba otani n'ogenda kuwamba Katonda. Ng'oli munafu. Nesimu baako kyoyogera. Mumalirize. Anti emboozi gy'osanze tuli wano ndikutte basajja. Gasooka awulirize amakola booti nange bwento bwe nagamba sigatika bya bufuzi mu politics. Tagatika bya bufuzi mu politics. Nange nakatabuka obutabange buliwa. Bakayita cultural genocide. African study curriculum. Nina kanoonya naawe njagala onoonye kino. Nange nina. Kimeke njagala onoonye Bayibuli eno ogisome bulungi. Kajja kubulira byonna. Gwe epasi. Sigwe kanange nawe lwakwe bampadde nakabusa bukula tebamanyi nti gubabwadde tamanyi kusoma. Bakuwadde obutabu. Nange nagenze nayisekeyo enakivubo ddyo ne bampa obutabo bwa gundi. Bwa misi. Naye nakusoma. Yaze nangamba. Ndaba lizoningiyo. Wetaaga osoma obutabo buno ovumiritirize ne ngamba. Osoma akatabo. Ogenda banguka. Kati amisi yangambye ku magezi golina kati wetaaga obeere mugagga kumbe nze obugagga sibwagala. Era we nayawukanyidde naye. Ebirabo natali tutwale tubyogedde bulungi. Kati Kimeke okolera ki? Sente z'okola zonna oba obugagga tobwagala okolera ki? Nze ndiwo okunyumirwa bulamu mwana. Onoonyumirwa otya obulamu nga tolina ssente. Kimeke ate investment z'okola. Kimeke ate investment z'oli mu kukola ozikolera ani? Investment zo. Ngeriwa. Abaana ku TikTok basiba balaga investment zo bu Kimeke yazimbye ennyumba, Kimeke aguza amamotoka, Kimeke. Abaana ku TikTok basiba balaga Kimeke yazimbye ennyumba, Kimeke alina flat, balo flat gye baatekawo juice. Soko zibuze pasa bayimbidde ebbanga flat investment zaabwe ziriwa nga tonaba kumpaayiriza endongo teri mu ssente temuneesibaako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Abanadamu
Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Kaina title nungi reason without something njera biddo ba reason without what reason as the world masterpiece. Okay. Walo Africa and Uganda success and failure based on reason and reality. Okay. Njafuna akadde ngera busoma kubamba mbanga atandikisa bwente ogenda okusoma omuzimu ne gungamba why. Utawana chi. Utegera betusoma. Simu yabaka soma akatabu ne simu akasabona kasajja bugezi nnyo era bwepuliranga ngabambu simanya tewagenda wala nnyo bitabo muganda nga oli professor ina ebintu byengeri gyobitegeera muganda wange okuteeka point nkategedde kabadde kazibu abaana wera basharinga onzomanyi juzi waliwo omwana awufaani we yasharinga flat mbwe flat ya Kimenke negamba ye muganda naye gwe Lati negwe nemwe mubere mwana sibaka amatuke embuzi omuli sengo yo amabo mpituka ndo bawoza mwana Kimenke tuwe kusini nembuza simsekeziriwo katikanda mwezi okwache muko achinyamba singamba denja anyo okweraga nti nno nina munga abalala nga pesina bakuletera bambi nfuka midde nga mbasaba Emudda mukunvimbisa ku bitali byange ndi musajja munaku I know my days manye naku yange era nalaba flat nenterega Kimenke no by the way no bera ngo manyo akubera nganze lwakuba kirungi ekiro Katonda kyampadde kiri kimu nti appointment esingala nkani solo okusinkana abagagga nenyumya ebyekisiru nga tebanzoleya Nagami mbere mbagagga nenyumya ebibozi nga tebikwatagana nga tebanzoleya bawuliriza babamanyi nebya magezi bigenda okunvaamu oyo nagamba kale wedda nkuwuliriza nga bambi alina ambo nyonya maje Kani jomo bade no mugagga Miss Kigulu nga musharinga business ideas twashingize business ideas nangamba alien nkulaba nnyo n'abantu bensange nako zino ojjukira ngenda ndi mutunda tebozi za champion gudu kati bampisa mu mbagagga nanga mugagga yagula tebo kitegeera nengenda nangamba buli jonkulaba nganze bujo mayite batulaba bana abasajjira omusajja yangambye ekigambo kimu nangamba ne banomba laba mwalimu wali osinkanye ka Miss Bruno simusinkana nko ate ipasi omusangako Bozi nesimu hizo baya nesimu wali osimusinkanyeko nze banzala gomba wategedde ejazi libuka nazi era ngenda bagamba ebigambo bino wammanga abagagga si bantu balungi ku side ya mmwe temubesembereza kwa muleko emyoyo gyekyavu okitegeera Denda masa misa awulira ngamba gwe nesimu Obatu musisinkana ngako muleke taina kyagenda kukuyamba kubanga agenda kugamba ebintu olowooza aduula embwa yange yalwadde eri mu intensive care unit oseko gabe naye kamba nyumize akabuuzi bagayi Alex na anko wange yagenda n'akyalira mukwano gw'omugagga nga akulawo ennyumba omusajja yaduulira ba anko bange yabagamba ekisoka musula bubi nze dining yange eno na kitaki ba anko bange naye ate musajja babulira mazima n'abagamba kulabe kitande ekyo Bruno kola boti abeta duula niba kwabera akigamba abantu abakyamu kati yongambe kigambo kimu kati oja kuve tuteje tubeno nga amayi tuli bagagga inze nveno mvuge kimoloka kyange Subaru kiri awe mwana kati ngeri munomba kyali bange ndi boss era gamba kyali gula cyane ne monoka be 2-3 byonna tebitegere otegedde kyali alina open roof otegedde ngo open roof ya milioni 3 yeno egwamu na mafuta
Kaya no sango musajja nagamba topingawo na tanka nejula nagandi ngani ukavuga moye negagwamu na topinga emotoka anganya otegede kitegeza olweda abakudulide nga tanache yakugambi atuboli wa mutima munafuba nasajja bagaga mubaleke mujja kunyigira bwerere temugenda yo mpuyi naye sijja kulima ze sina nyo wapirabi ekirungi nnyo emikono mugagga yetaga epasi tojetaga emikono migagga mugitulekere fama bagaga tubaga nagikulekera ogiro gisigaza ogiro gisigaza Tetukube luseke. ani Tetukube luseke otugobe kubagaga tetukube luseke. Andi moja gaba badulira anti kati ogenda tuke wa misa soka kwa kata bagambe kasome ngatomanyi luzungu ngatomanyi luzungu omuntu wakwada akatabo kano ka bugagga nange naina akatabo kanke na wandise kali ka how to become rich wakwa sina sire zikakuba how to reduce Nenda chimeke kateke online bafanyi bajja kagula kateke online akatabo ka nenda kawa Gami nakawandise how to become rich and how to make money na ekati obutabuli bubiri na yo obuzibu sina sente zikakubisa Wajito wanika pombulu akagamba kubera ngo ina akatabo ka how to become rich nga ate goli yala toira zikakubisa Chichi chobo otegeza kitegeza bwa Ogali nayagala akatabo akayigiriza okusala emmotoka okugiseera wewe badde nene okugikendeezaako akatabo akakendeeza emmotoka akakendeeza emmotoka nefuuka open roof ng'ebadde taxi ngenda kola gala gyonoona abawaya kase ngenda kola gala gyonoona emirimu gy'abakama bange ejidwa gwe bampamu Range Rover emabega kaawo abakozi mpozi olina kuteekamu bajjako mipiira naye nebaza Katonda okuuma obuntu bulamu okumala naye omwezi ng'ekyali nnamba bwali buntu bulamu tomanyi era nebaza negamba bakyabuvunanyizibwa okukuyisa mu mwaka ng'ekyali nnamu kama wafayi nenga muli bulungi tuli bulungi naye Bruno agula data kubanga kati atayise avaavaako toga atondawa Pulizenda talinaako airtime ati. Pulizenda talinaako airtime tumudduukirire beba abaavu. Pulizenda natusiimpe kati kwata genda osomeka n'akatabo. Kwata tukwogedde obutabo bubiri. Kano kenkuwa bakayita how to be poor quickly. Kaliwa geno mwangu okugagga walamba. Kano how to be poor kabasoma.